Okusinziira ku Supreme Mufti Zubair Kayongo, abantu bangi bazze batemula kyokka nti tewali kyamaanyi kikolebwa kulondoolako okuvunaana abo abali emabega w'ebikolwa bino. Abantu bafamamu bookerwa mu mayumba bakola naye nga tewaliiwo kirondoolwa kubattibwa n'abakyattibwa n'abasuubirwa ate okuttibwa. Twagala mumanye nti kakati olutalo olwo luli ku nsingo yammwe okulaba nga mulwanirira okutuukiriza amateeka ago ge mwalayiriramu okubeera nga munaagakuumanga. Ono era ayogedde ku ngeri obwegugungo gye bukwatibwamu ensangi zino naddala nga luwa enkungaana eziba zikubiddwa abantu ab'enjawulo. N'olaba nga abantu abalina eddembe ly'obuntu ate nga balina demokrasi ane nga buli we mutuula awatali kukkaanya wabeerawo tiyagasi. N'olwekyo ebyo byagala bitunuulirwe. Bwe bibanga byebyo nga bye biri mu constitution mugende mu maaso. Bwe bibanga si bwe kiri mumanye nti okunyiiga kw'omuntu n'atali mutegeevu golowooza naye okunyiiga kwe kuyinza okulemesa okwesiima. Ye akulira ddawa ekibuli Nuhu Muzata alaze obwenyamivu ku ngeri ebifo by'obukulembeze gye bigabibwamu nga ku luno agamba nti abayisiraamu basosoddwa ku kabineti yalondeddwa e Mengo. Ffe twakkiriza ne tugamba nti kale katubeere wano ku bwa sipiika naye n'obwa sipiika ate nabwo era baatututte kaguddeyo. Eyo nkola jjajjaffe tuuse obubaka obwo gye buteekwa okutuuka. Ensonga ya lipoota ekwata ku nkaayana z'obuyisiraamu naye Muzata agamba nti eruddewo okufulumizibwa okumanya omusobya. Lipoota yatuwa abantu basatu n'abaleeta ne bajja kakiiko ne batuula emyezi 3 nga yasasulira buli kimu kyonna naye olwaleero nga bweri nkola ye yeefudde. Bino byogeddwa mu maka g'omulangira Kasimu Nakibinge obuyisiraamu bwebadde bujjukira nga bwe giweze emyaka 18 okuva omulangira Nuhu Mbogolo yadda kuno ng'ava mu buwaŋŋanguse ku bizinga bya Seychelles. Wano Sheikh Obed Kamulege awasinzidde n'ategeeza ng'olunaku luno bwe lusaana okusibwamu ennyo ekitiibwa buli muyisiraamu mu ggwanga. Omukolo gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva mu Uganda ko ebweru waayo mubadde abo bavudde mu ggwanga lya Kenya, Tanzania, Seychelles, Egypt ko n'amawanga amalala mangi. Julius Senkandwa, NTV.